العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين الذي شرح صدرنا للإسلام وهدانا إلى صراط مستقيم الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رحمة للعالمين صلوات الله سلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. يا معشر المؤمنين، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فإنها أفضل ما أسلتم وأحسن ما أعلنتم، وبالتقوى كل حبل يقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذم له أجره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيث ما كنت وأتبع سيئة حسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسنة. أما بعد، tumtenda Allah subhanahu wa ta'ala amatenda gona marungi amajjuvu gage oyo Allah tabaraka wa ta'ala gwetusaba naye okubeera nga atuyamba mu mbeera zaffe ez'edduniya n'embeera zaffe ez'eddiini, onyini kubeera nga ayanjuluza ebifo byaffe nga bizza eri obusiraamu. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala nyini kubeera nga atulungamya ku ddiini eno obusiraamu, ddiini engolokofu etaliimu koona lyonna. Oyo Allah tabaraka wa ta'ala eyatuusiza ekitabo kyaffe Qur'ani nga kyakulungamya eri buli mutonde yenna, era nga eyo Qur'ani kye kitabo ekisobola okubeera nga kikunnyonnyola butya bw'olungamamu. Tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala era tumusaba Allah asse okusaasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abooluganda abalungi, tugenda kulaba ku zakatul fitiri. Abasinga obungi tebategeera kigambo zakatul fitiri, era zakatul fitiri ani agitoola, kitegeeza ki, lwaki baagiyita bwe batyo, etoolebwa kyenkana ki? Mu musomo guno ogwa leero tugenda kulaba ku zakatul fitiri, tulabe ani asaanidde okubeera ng'agitoola, ekakata kwani, era atoola kigero ki, mikidaaruha, era n'okugitoola agitoola kiseera ki, kyetugenda okubeera nga twejjukanyako olunaku olwaleero. Zakatul fitiri tugamba Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an yagamba qala Allah ta'ala qad aflaha man tazakka, njidamu yagamba qad aflaha man tazakka. Aya eyo Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera nga agenderamu, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala qala ba'du salaf, abamu ku batusooka abalongoofu bagamba nti almuraadu bitazakka huna, ekigambo kyagamba nti qad aflaha man tazakka, beesiimye abo. Tazakka kirimu amakulu ga mirundi ebiri. Kigambo zakka kitegeeza okwetukuza, nti beesiimye abo abeetukuza, ne mubeeramu nti beesiimye abatoola zaka. Bagamba abasalafu basalehe bagamba nti ekigambo zakka wano kitegeeza ikhraaju zakatul fitiri, yategeezaamu abo abatoola zakatul fitiri mu maali yaabwe, abafulumya zakatul fitiri mu maali yaabwe. Baddu ba Allah, mbakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, mbakuutira okubeera nga mutisa nnyo mu nkola ebiragiro bye, n'okubeera nga muteeka mwewala nnyo bye yabeera nga abaziyiza. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti qad aflaha man tazakka. Tujja kulaba
ku zakatul fitiri yali gye boogerako gye bategeeza mu aya eyo nti Allah subhanahu wa ta'ala yali amininga. Zakatul fitiri tugamba nti hiya zakatu tajibu bilfitiri min Ramadani, ye zaka ekakata ku buli omu okubeera ng'agitoola nga basiibuluka okuva mu Ramadani. Ye zaka etoolebwa okubeera nga esiibulula abo abantu okuva mu Ramadani. So zaka erina ebigendererwa byayo lwaki tugitoola, erina emigaso tujja kugiraba. Zakatul fitiri yatumibwa tusama bidhalika isimu, oba yatumibwa nti zakatul fitiri. Okugiyita zakatul fitiri kitegeeza amakulu gaakyo lwaki bagituuma zakatul fitiri, lianna alfitra sababuha. Bagituuma nti zakatul fitiri, bagituuma nti zaka ey'okusiibulula, kubanga alfitiri kitegeeza okusiibuluka, zaka ey'okusiibuluka. Olw'okuba nti alfitiri, olw'okuba nti okusiibuluka y'ensonga yaayo. Tubadde tusiibanga omwezi gwa Ramadani olwa Eid al-Fitiri, olunaku lwe tusiibuluka, olunaku olukulu lwe tusiibulukirako Eid al-Fitiri. Ensonga ya fitiri eno ey'okusiibuluka kyekyatuumya zaka eno erinnya nti zakatu al-Fitiri, zaka ey'okusiibulula oba ey'okusiibuluka, zaka esiibulula abantu okubajja mu Ramadani. Zaka tugiwa nga ffe abalinamu ku ssente ffe tutoola zaka eyo ne tuwa bali bafukara. Abatalina nabo kyakubeera nga balya ku lunaku olwo bafune ekibasiibula okuva mu Ramadani, bawone okusabiriza, bawone kijja kulaba amakulu oba omugaso gwa zaka eyo. Zaka eno wahiya wajibat ala kulli fardin min almuslimina. Zaka eno ekakata ku kinoomu, to every individual in the Muslim society, ku buli musiraamu yenna in the Muslim umma, mu umma y'omusiraamu yonna, buli jafa yenkana kubeera nga musiraamu, zaka eno emukakatako. Kabeerenga era wano ojja kulaba kabeerenga mwana muto sagirun oba mwana muto, au kabirun oba muntu mukulu, kabenga muzeeyi agenda kufa atola zaka. Dhakarun musajja, au untha oba mukazi atola zaka. Hurun kabeerenga mwana wa boobo, au abdun oba muddu, kabeerenga muddu atola zaka. Ekakata ku buli musiraamu kinoomu, to every individual. Ebbanga ly'omala ng'oli musiraamu, zakatul fitiri ekakatako okubeera nga ogitoola mu maali yo, oba okubeera ng'ogitoola, oba at least bagikutoolere zakatul fitiri. So etoolebwa yenna akola ki? Ebbanga ly'omala ng'oli musiraamu. Ruwiya Bukhari wa Muslimu oba fi sahihaini, mu bitabo ebitukuvu ebibiri, ebitabo bya sahihi ebibiri ebituufu. Ekitabo ekisooka sahihi Muslimu ne Bukhari mulimu hadithi. Hadithi eno ng'eva ku Abdullah bin Umar egamba bweti: ani ibn Umar radiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitri min Ramadani sa'an min tamri أو ساعا من شعير على العبد والحور والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. حديثين يجامبا حديثين جيفاك ابن عمر رضي الله عنهما، جيفاك متبني وعمر عبد الله مسيمي باسم بيدي يجامبا انتي فرض رسول الله ايش جامبا فرض كتجيزا amakulu gaki kitegeeza alizama wa aujaba, nti yakakasa yakakasa nabbi waffe Muhammadi sallallahu yabeera nga akakasa oba nga alaalika okulaalika oba okukifuula waajibu eri buli omu nga kimukakatako kyatteeka, ateekwa buteekwa. Farada, nabbi yabeera nga akakasa oba nga alaalika okubeera nga farada zakatul fitiri, yalaalika zakatul fitiri nabbi waffe Muhammadi min Ramadani
okuva mu Ramadhaani yalalika zakatul fitiri eno buli omwasi omwezi gwa Ramadhaani nga Ramadhaani yahagwako bweti yabeeranga agilalika obanga agikakasa obanga agilazama nti ku buli omu alina okubeera nga ateekwa buteekwa okubeera nga agitoola. Yagamba saa min tamuri. Kigambo saa kyekigero kye baatoolanga ku lembe Nabi Muhammad. Balinga saa nga bayoola ebibatu ebyo nga ayoola ebibatu ebyo n'ajjuza ekigero ekyo. Abamu bagamba nga olaba zino zikolokolo zino ezipima mukene, ezipima ebinyeebwa ebiriko bitanaba kubeera nga bisuusulwa, ebintu bye bityo, emmwanyi ebyo ebikolokolo ebyo ebinene, si buno bukopo bukozesa buno obugama buki. So Nabbi yabeeranga nga balina ebipimo ekyo. Saa zino eno bamaze okuyisa ku Supreme Office of Zaka, yayisizza era Dr. Ziad Lubanga yayisizza nga abagamba okubeera nga batoola zaka nga kirina okutoola ekigero kya kilo 2 bakola mikidaaru nga bagezaako okuyaddala oba okuaddala ogeraageranya okola kiyasa, naye ekigero kyabeera nga akolesa nga kyenkanankana kilo 2 ezaffe wano tuli saawa zino eno kyalina binanka ebyo bapimirangamu edda. Kati ffe tukozesa minzaani, kati minzaani ezo kilo 2.5. Yagamba bo baatoolanga mintamuri nga batoola mu ntende, awu swa'an min sha'iri oba ne batoolanga swa'a ekigero ekyo mu ngaano nabeera nga bawaayo. N'agamba nti Nabbi yabeera nga agikakasa alal abdi ku muddu wal hurru n'omwana wa boobo. Omuddu ye omuntu atalina ateetwala nga batwala mutwale, akola teri amusasula, tiyeesalirawo. Bamugamba nti kola kino kyalina okubeera nga akola, buli kyakola kya mukama we, ne waba n'ensenza za mukama we talina kyasobola kubeera nga alina ownership ku kintu kyonna, yo bayite omuddu. Then omwana al hurru ye mwana wa boobo nga gwe ampuliriza nange ayogera wano, ng'osobola okugamba nti kola kino, osobola naawe okugaana, osobola okwesalirawo. Bw'oba okoze balina okusasula, oba okolera oba okola gwa mulimu olina obanja, naye omuddu tasasulwa, yakolera bwereere. Kati enjawulo eri wakati w'omuddu n'omwana wa boobo. Kati n'agamba nti wadhakari, era yalalika zakatul fitiri ku musajja wal untha n'omukyala. Omudala kusasola ate ono mulema ate ono omutulu, gyebbanga lyomala nga oli musajja oba oli mukyala, zaka eyo ekakatako, kyatteeka okubeera ng'ogitoola. N'agamba nti wasagiri wal kabiri, era yalalika zakatul fitiri okubeera nga etoolebwa ku mwana omuto wal kabiri n'omuntu omukulu. Temuliimu kusasolamu mbw ate ono mwana muto pozi ono mukulu. Oba oli mwana muto kabeere nga bebi yakazaalibwa, ne wazaalibwa ku lunaku olwayidde ennyo olwo omwana oyo omutoolera zakatul fitiri gwe taata we. Ojja kulaba hadithi nti gwe omusajja okkirizibwa otoola zaka eyiyo n'abantu bootwala b'olinako obuvunaanyizibwa aba olinako obuyinza. Ojja kulaba hadithi ezo. Then zakatul fitiri tumaze okulaba nti kakatibwa ku buli muntu yenna, ku buli musiraamu yenna afa yenkana nga musiraamu, kabe mwana muto, kabe muntu mukulu, kabe mukyala, kabe musajja, kabe muddu, kabe mwana wa boobo, atoola zakatul fitiri. Tuzze ku hikimatu, ebigendererwa oba fawaidu zakatul fitiri, emigaso lwaki tulina okubeera nga tutoola zakatul fitiri. Lwaki tutoola zakatul fitiri? Omugaso ogusooka, lwaki baagikakasa mu mateeka g'Obusiraamu? Ekisooka, annaha tuhuratu lissaa'im min allagwi wa rafu. Zaka eyo etukuza omusiibi, etukuza ekisibo ky'omusiibi okuva mu ebyo byonna byeyakolanga oluusi milagwe byasaagirasaagiramu. Bangi basiiba boogera bye baagala, bintu bibiyitidde ku lulimi olwo, oluusi ng'osiibye n'oyitiriza ku lulimi, olimbyemu, okoze ekibwe bityo. Kati zaka eno ejja ng'etukuza okusiiba kwe. Bagambye nti zaka kitegeeza okutukula, azakka okutukula oba okutukuza. Omuntu atodde zaka aba atukuza maali ye, naye mwennyini yeetukuza binafusihi, etukuza omuntu atodde zaka eyo. Era ng'ozze ku zakaati fil umuumu,
mu mateeka g'Obusiraamu gennyini agabuna zaka n'emigaso gyayo oba emigaso gyayo giringa 6 egyawandiikibwa mu bitabo bya fiqhu ebisinga. Abasinga obungi basobola n'okugeraho ne gibeera mu migaso nga 7 emigaso gya zakaatul fitiri oba egya zaka fil umuumu egibuna ng'ogusooka zaka eno zakaati tamuna almaali wa taziiduhu albaraka. Ekisooka etukuza emaali y'omuntu ono agitodde neeyongera n'emikisa mu maali y'omuntu. Emigaso egibuna zaka nga tuvudde ku fitiri tuzze ku zaka yennyini fil umuumu oba fil jumula okubuna. Ekyokubiri zaka lwaki tugitoola izalatul udwan min alfuqara wal masaakini ejjawo obulabe okuva ku baavu ne bamasikiini okubeera nga oluusi bakola obulabe ku muntu alina ssente eyo zaka ejjawo obulabe nejjawo empala n'omuntu okubeera nga akwatira ensaala omuntu alina ssente kubanga owaayo zaka asiima n'abeera nga akusabira nejjawo okubeera nga ejjawo obukuukuulo omuntu obeera nga takumatira. Ekyokulala wadaa al alaaka baina al agniya wal fuqara eteekawo enkolagana wakati w'abaavu n'abagagga enanka eyo ezaka wogitoola bwoti eteekawo wakati enkolagana kubanga osaddaakira mwavu n'abeera nga ne bw'oba nga ofunye ekizibu nawe toliiwo asobola okubeera nga ayimirirawo n'abeera nga akulwanirira. So zaka eyo ereeta ebintu bingi kyasembyeyo kino eno nti tatuhiru almaali min addanasi wa hisaanat min al afaati ebeera nga etukuza maali y'omuntu okuva mu biyitidde ebikyafu mubamu bayafuna maali nga mulimu riba mulimu biki mulimu ebya haraamu. Kati wootula zaka eno Allah atukuza maali yo nebeera nga maali ntukuvu nga ya halaali kyobulaba Allah abeera nga akola ki ng'agitwekasaako. Kati zimu ku hikima eza zakaatul fitiri ekisooka nakibagambye dda nti annaha tuhuratu lisaimu etukuza omusiibi min allagwi wa rafu mwebyo ebigenda biyitidde ku lulimi lwe n'emirimu gy'akola. Oluusi waliwo omuntu asiiba nga swala teyazisalanga mu budde bwazo yaziragaajalira oyo yasiiba naye nga abantu tebayisanga bulungi ab'ewaka yasiiba naye nga alimuuko okuyombayomba yasiiba abakadde bafaako bulungi. Kati okuzaka eno wogitoola Allah atukuza ekisiibo kyo n'ajjamu bwona bwona obwo obumulumulu. Ekyokubiri kutuwa zaka tu'matu lil masaakiini okubeera nga tuliisa ku bamasikiini abatasobola kubeera nga bafuna ku lunaku olwo ennyama abatasobola kubeera nga bafuna ku lunaku olwo emmere ey'okulya. Tuwaayo zaka eno naye asobole okufuna ekyokulya abeere mutebenkevu tubeere nga tubawonyawo okubeera nga tebasabiriza ku lunaku lwa Eid. Osanga oli nga naye ataddewo emikono ku Eid nako basabe. Kyobulaba Nabbi yabeera nga ateekawo zakaatu weye zakaatul fitiri eno nga tugiwaayo tuwaayo mu mmere ne babeera nga bawa abantu abo imaamu abamanyi abaavu ku kyalo n'abeera nga abasindikira emmere eyo ne bafuna nabo ekyokulya ku lunaku lwa Eid. Ekisembayo kyengenda okusembyayo mu migaso gya zakaatul fitiri tugamba nti shukurun lillahi ta'ala ala itimaami faridatu siyam. Ekisembayo shukurun kuba kwebaza okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala nga gwe omuddu gwe weebaza Allah subhanahu wa ta'ala ala itimaami okubeera nga akusobozesezza okumalako omwezi gw'okusiiba kubeera nga akusobozesezza okusiiba n'okikola nga owaayo zaka eyo ng'omwebaza okukuwa obulamu okuwa obuwangaazi okuwa obusobozi okubeera ng'oteeka mu nkola etteeka lye n'obeera ng'osiba omwezi gwa Ramadan. Kyova olaba ezaka eyo tugiwaayo. Then tuwaayo kigero ki ekya zakaatul fitiri. Nabagambye dda Supreme yaffe eya wano e Uganda yamaze dda okuyiisa etteeka yamaze dda okuyiisa ekigero miqdaaru gy'olina okubeera ng'owaayo mu mmere gy'obadde olya nga ggwe gy'okozesezza mu kisiibo. Hadithi eva ku Abi Said al-Khudri yagamba hadithi egamba bweti nti ani Abi Said al-Khudri radiyallahu anhu qaala كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ساعا من طعام أو ساعا من تمر أو ساعا من شعير
أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية جاءت السمراء قال أرى مد من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد الخدري أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه عن أحد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ذاك أبي سعيد الخدري الله يا الله مسيم يا جهبة nti kunna nu'tiha twalinga tuwaayo fi zamani nabi salama ku mulembe gwa nabi Muhammad ategeezaamu ku ahadi nabi nga waali baalinga bawaayo banga batuula zakatul fitiri okuva mu maali yaabwe. Yagamba nti baali bawangayo sa'an min ta'am, ekigero ekyenkana sa'a mu mmere, bawangayo mu mmere nga si ssente nga ffe wano eno saawa zino eno nti amateeka gakyuka, embeera yakyuka, ojja kuwaayo emmere nga gw'obadde okolesa oluusi katogo ka muwogo na bijanjalo kobadde olyako osiibulukirako, oba okoleseza nga buugi owaayo mu kawunga naye ng'oli tekagenda kumusanyusa. Bagamba nti wonaawaayo nga tunaawaayo emmere ffena oli aleese muceere matooke tekulinva, oli agyafuna atya enva. Tugamba nti oba oliawo kale n'ensi nazo tuzikirize. Naye nga Abi Saidi Khudri yagamba nti twawangayo kuna nu'tiha fi zamani nabii, twali tuwaayo ku mulembe gwa nabi Muhammadi ng'akyaliwo nabbi waffe Muhammadi, twawangayo sa'a, ekigero ekyenkana sa'a min ta'ami, nga tuwaayo mu mmere gye twalinga tulya, nga bawaayo mu mmere. Ekigambo ekyo sa'a awamu bagipima ne bagamba nti huwa arba'atu amdaadin, zezo ezalinga zebapimiramu nga ziri zenkana nnya, zezo robo. So nga nabbi baayolanga bibatu, naye ekibatu ekyo ngambye nti bageraageranya ne balaba nga kyali kivaamu nga wano ku mulembe gwaffe tugamba kilo 2.5, 2.5 kilograms, 2.5 kilograms ku mulembe gwaffe guno ogwaleero saawa zino eno. So yagamba nti bawangayo sa'an min ta'am, kigero kya sa'a mu mmere, au sa'an min tamuri, oba twawangayo sa'a, ekigero kya sa'a mu ntende, au sa'an min sha'iri. Bagezaako nti buli wamu waliwo abaakolesanga entende, abaakolesanga engaano, waliwo abalyanga entende ku ddaako nga zibasiibulukirako, waliwo abalyanga engaano zizo obugaati obwo muli obundaazi, bucapati, era nakati Abawarabu abasinga babikolesa nnyo, babufumba ne babusiibulukirako, babulya ku ddaako, obundaazi bwe batera okukalangakalanga obwo. Ekirala ne bagamba nti au sa'an min aqti, aqti kitegeezaamu labanul ganam, amata gaaki ag'embuzi nga bagakaza bulungi ne bakolamu amata g'obuwunga. Nga saa zino naffe tugalina amata g'obuwunga ago gye gali, osobola ogenda n'ogula amata ga buwunga n'ofumba amazzi n'oyiwako n'obeera nga gafuuka amata. So kati bawangayo abamu nga bawaayo mu buwunga obwo obwaki obw'amata ag'embuzi. Au sa'an min zabibu, abamu bawangayo sa'a min zabibu, ze mizaabibu, mu mizaabibu nga bawaayo nabwo nga bawaayo fitiri yaabwe mu mizaabibu. Kati saawa zino emizaabibu tugamba nga inabu, nga babukaza bulungi ne bubeera nga babukaza bulungi, nga olaba nti omuntu wanaanika emwanyi nabeera nga awaayo mu mwanyi. Kati n'agamba nti falamma jaa Muawiya, wabula nabbi bwe yabeera nga amaze okuvaawo, ba khulafa rashidun amaze okuvaawo ku mulembe gwa Muawiya, wajaati samura, mu kaseera ako wajjawo engaano gye bayita samura. Eyo engaano yali y'Eshaami. Abaasomako ku hadithi abayitayoko mu masomero agasinga obungi mwasoma ku ngaano eyo mu taarikhi. Asamura yali engaano nga y'Eshaami, engaano eyo yali ezitowa nga kiro yayo emu, engaano y'Eshaami nga ezitowa kiro 2 ez'eri nabbi gye yabeera ng'apimanga ku mulembe gwe, ng'ezitowa nnyo okusinga ey'e Saudi, okusinga eyawa Misiri waawa. So engaano eri yali ezitowa nnyo. Kyova olaba nabbi Muawiya we yajja yagamba nti ara madda hadhihi ya'dilu maddaini, nti mulaba mutya koota ya kino ezitowamu koota ya ziri 2, oba kiro emu ey'engaano eno ya samura ezoba okusinga engaano ya sha'iri oba buri, okusinga engaano ya sha'iri
emirundi ebiri kubanga eri yazitwanga kilo emu evaamu 2 ez'abali. Kati nga baagala ne bagamba bakyuse bawengayo kilo emu n'ekitundu ku mulembe gwa Muawiya. Naye Abi Said yagamba nti amma ana fala azala ukhrijuhu, nti naye nze saalekayo kutoolanga bwe nali ntoola ku mulembe gwa Nabbi. So yasigala nga yatoolayo saa ng'awaayo ekigero kya kilo 2 n'ekitundu nga teyakendeeza mbu olwokubanga nti eno engaano ezitowa nnyo kampeyo emu n'ekitundu. Yabeera nga yasigala ku nkola gye yabeera nga awaayo ku mulembe gwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Nekitulaga nti okuwaayo kuno tulina okubeera nga tuwaayo ekigero kyetukkaanyizaako obulungi, nga Seeka Dokita waffe Ziad Lubanga yayisizza okuva ku Supreme Council babalaze nti omuntu oba ojja kuwaayo mu mmere ekiwa amatooke 2 n'ekitundu, oba owaayo mu bumonde buzungu 2 n'ekitundu, oba owaayo mu muceere 2 n'ekitundu. Hadithi eno tugivunula. Anna fil hadithi, mu hadithi eyo mulimu bayaanu miqdaaru, egezaako okunnyonnyola ekigero ma yukhraju ani kulli shakhsin, ekitoolebwa oba buli omu kyalina okubeera nga atoola. Buli muntu shakhsin ye muntu, kabe mwana muto kabe muntu mukulu, si nti mwana muto awaayo ekigero kitono ku mukulu. Oba owaayo zakatul fitri, ekigero kirina okubeera nga kyenkanankana, oba muntu mukulu oba mwana muto, kasita ebeera nga zaka era fa miqdaaruha saa, erina kubeera nga kigero kya saa'un zengambye nti kilo 2 n'ekitundu. Era wano tugamba nti wahuwa 4 amdaadin. Ku mulembe guli gye baakolesanga nga bapima bukolokolo obwo 4, oba baakolesanga mu bibatu ya Nabbi Muhammadi ng'ayoola buyoozi bw'ati n'ayoola bw'ati paka nebeera ng'aweza kilo 2 n'ekitundu. Tutoola wa jinsi ma yukhraju, era n'ekika oba kategole etoolebwamu zaka oba ekika ky'emmere ekitoolebwamu zaka, tugamba nti ghalibu quutil baladi, tutoola emmere eyo emanyikiddwa mu kitundu w'owangaalira gye musinga okubeera nga mukozesa. Waliwo abantu abamu ng'ewaabwe bo nga w'otafumba kalo talya mmere, era ne gubeera mukolo ne gutabeera akaakalo nga taguyita mukolo gye bali nga bo akalo y'emmere ye. Kati abantu ng'abo naawe oba owaayo zaka ogiweerayo mu kalo ako. Ne wabeerawo abantu nga bo kati ng'Abaganda amatooke y'emmere, kati olina okubeera ng'owaayo emmere emanyikiddwa. Naye kati ng'awaffe wano e Uganda wonna kyabonna e Uganda nti omukolo ogubulako omuceere tegubeera mukolo. So olina okuwaayo mu mmere gy'olaba nga naawe bagikuwa nga naawe ogitwala osiimye si kubanga otwala kubula kya naakola ntya kati naakola ntya wakubula kyakola naye gasana tutte nga bakuwadde emmere nga naawe togyagala. So towaayo mu mmere nga naawe togisiimye. Allah yagambira nti inna Allaha tayyibu, Allah mulungi, fala yakbalu illa tayyiba, takkiriza okuggyako ng'akkiriza birungi byokka. Naawe woba owaayo gezaako okuwaayo kyolaba nga naawe olaba nga owaayo kirungi eri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Waayo oba owaayo mu nyama kilo 2 n'ekitundu, oba owaayo mu bumonde 2 n'ekitundu, gezaako okubeera nga oweza ekigero ekyo. So wano tugamba nti waayo min galibu quutil baladi, katugeze buran kaana au sha'iran, ebeera engaano, au tamuran oba gwe mukoleseza ntende, au zabiban oba mizabibu, au akutin oba kukozesa mata ago ag'obuwunga, au gairu hadhihi asnaafu mimma itaadi nnansi akalahu fil baladi, oba ekika kyonna eky'emmere ekitali ekyo kyenjogeddeko mu ebyo abantu bye basinga okubeera nga bakolesa mu bitundu ebyenjawulo oba mu nsi gye muwangaaliramu. Wagalibu istimaaluhum, naye abantu basinga okubeera nga bakozesa kal aruzu ng'omuceere, abasinga obungi gwe bakolesa. Wadhuratu, abamu bakolesa kasooli, kale oba akawunga ka kasooli beera nga okolesa akawunga ako oweeyo mu kawunga. Ng'abantu bwe baawukana mu bitendo n'ebifo,
beera ng'owaayo okusinza gy'owangaalira. Ogamba nti mbadde nkolesa amatooke ggwe mu Ramadhaani, waayo mu matooke. Era wali Supreme yakubye ekifaananyi kiro nnyo nga balaga mikidaaro eyo bakulaga nti mu matooke waayo 2.5, mu muceere 2.5, ice potato 2.5, biki 2.5, kasooli 2.5. Babalaze buli kimu, mileti, buli kimu babawadde nga muwaayo kiro 2.5, buli kyogenda okubeera ng'okwatako zaka okuwaayo. So mbakubiriza nti oba owaddeyo mu muceere tubale kiro nti ya 13, kiro 2.75, ng'obala nti nze taata waka 75, omukyala omutoolere, abaana b'olina obatoolere, owaayo ng'ova ku mukulu ng'odda wansi, kujjako ng'omukulu asobodde okwetoolera n'omujja mu boogenda otoolera n'obala bano. Hatta obusobozi bwe bukoma, oyinza okuba n'abaana nga bangi, olina abaana bo nga 6, so n'obeera ng'osobola kubeerayoko abaana nga 20. Obusobozi bwe bukomya awo wookoma, ebirala bisigala ng'obirekera Allah, naye aba ategeera nti tosobola kubeera nga bonna obamalayo, obusobozi tobulina. So owaayo okusinziira ku busobozi bwo, naye ng'owaayo gezaako okuwaayo ekigero nga kiggwaayo, si kuwaayo kiro 1. Omu bajja n'okuwaayo zaka n'awaayo nsolo 10, 20, ezo sadaka ze muwaayo ezo. Zakaatul fitiri erina okubeera ekigero nga kiggwaayo. Tugamba nti mu mmere owaayo mu bumonde, teri bumonde bwa 1000, ng'owaddeyo 20,000, obanga owadde imaamu alyemu buli, n'owaayo nusu 5, bawaayo n'ebinusu mu zakaatul fitiri. Ezo sadaka si zakaatul fitiri. Zaka eriko ekigero kyayo, eriko nisaabu oba mikidaaruha, erina ekigero kyayo kyolina okubeera ng'ogiwaayo. Then tugenda mu maaso nti era Nabbi waffe Muhammad ayyuhal muslimuuna, abasama bampuliriza, bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqt ikhraajiha. Nabbi waffe Muhammad yabeera nga annyonnyola akaseera kwolina okubeera ng'ogitoola, kwolina okubeera ng'owaayo zakaatul fitiri, yabeera nga akannyonnyola, si weyagalidde. Abamu bagiwaayo dda nga bakanika Ramadhaani nga waayo zakaatul fitiri, eriko akaseera kaayo, nebeera n'akaseera akasinga okuba akalungi okubeera ng'ogitooleramu. Eriko akaseera weetandikira okubeera ng'etoolebwa, n'akaseera akasinga okuba akalungi okubeera ng'ogitoola zakaatul fitiri. Nabbi yabeera nga annyonnyola nti wahuwa annahu amuru biha an tuaddi qabla salaatul fajiri, qabla salaatul iidi. Yagamba, yalagira Nabbi waffe Muhammad an tuadda, okubeera ng'otoola zaka oba okubeera ng'owaayo zaka qabla salaatul iidi, nga tebanaasala salaatul iidi. Waliwo hadithi, olina okubeera ng'ogiwaayo mu kaseera k'ogenda ogiwaayo, tolina kubuuka salaatul iidi, gwe tolinda kumala kusaala ng'ogiwaayo. Gezaako okugiwaayo nga tebanaba kusaala salaatul iidi. Era waliwo hadithi tujja kugiraba wansi awo inshallah, eweebwayo nga tetunaba kusaala salaatul iidi, eba n'akaseera keetandikirako. Era wano tugamba nti fayabda'u waqti ikhraaji afdal bigurubi shamsi laylatul iidi. Akaseera akasinga okuba akalungi, akaseera akasinga okuba akalungi okugitoola katandiika bigurubi shamsi, ng'enjuba emaze okugwa ekiro ekya iidi, ng'enkya iidi, ekiro ekyo enjuba kasiteegwa bweti ne balaba omwezi nti enkya lwa iidi. Akaseera ako ke kaseera akasinga okuba akalungi wekatandikira, akasinga okuba akalungi wekatandikira, naye nga si akasinga obulungi, akasinga okuba akalungi, ekiseera ekisinga obulungi wekitandikira, akaseera enjuba emala okugwa bweti nti enkya iidi, awo mutoole zaka. Then wayajuuzu taqdiimu ikhraajuha qabla al-iidi biyawmi aw yawmayni. Ate kikkirizibwa okubeera ng'ogikulembeza, ojanguyiriza n'ogitoola nga iidi tenaba kubeera ng'etuuka, nga wabulayo olunaku lumu oba ennaku 2, kikkirizibwa. Nolaba nti era 28 Ramadhaani n'otoola zakaatul fitiri, kikkirizibwa ekyo, ng'ebulayo ennaku 2 oba olunaku lumu tusiibuluke. Nga iidi katugeze nti ya ku Mande, gwe n'otandika ku Lwomukaaga ogitoola,
ne ku Sande nga mutoola then Eid nebeerayo ku Monday okukkirizibwa ng'ebulayo ennaku 2 oba 1 kikkirizibwa era zaka ekkirizibwa eyo. Naye nga wali ngambye nti akaseera akasinga okuba akalungi okugitoola ng'enjuba emaze okugwa ng'enkya Eid. Awo akaseera akasinga okuba afdalu waqti, akaseera akasinga okuba akalungi ennyo ak'ogitooleramu. Wano kikkirizibwa okubeera ng'ogitoola nga ebulayo ennaku 2 oba olunaku 1 Eid etuuke. Era wano waliwo hadithi eri mu Bukhari yagamba nti anna sahaba kanu ya'tuuna qabla al-fitri biyawmi aw yawmaini, nti basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baalinga batoola zaka mu maali zaabwe zakatul fitri nga Eid tinaba kubeera ng'etuuka ng'ebulayo olunaku 1 oba ennaku 2. Basahaba abasinga obungi we baatooleranga zakatul fitri nga balaba Eid enatera okutuuka ng'ebulayo olunaku 1 oba ennaku 2 nga bo batoola zakatul fitri mu maali zaabwe. So kikkirizibwa okubeera nga gwe zakayo ogitoola nga Eid etenaba kubeera ng'etuuka ng'ebulayo olunaku 1 oba ennaku 2, kikkirizibwa. Era basahaba batyo baakikolanga era ekyo ijma'an minhum bonna baakyegattako nti ekyo twakikolanga ku mulembe gwa Nabbi Muhammad. Abasinga obungi nga bawaayo zaka zaabwe nga Eid ebulako olunaku 1 oba ennaku 2 era kikkirizibwa naawe okubeera ng'okikola. Wa ikhrajuha yawmul Eid qabla salat afdalu. Nabbi yagamba oba abanafiqhu bonna beegatta ne bagamba nti wa ikhrajuha, naye okugitoola yawmul Eid ku lunaku lwa Eid lwennyini qabla salaati nga tetunaba kusaala afdalu, ke kaseera akasinga okuba akalungi, kyekisinga okuba ekirungi, kisinga okubeera afdalu. Ekisinga okuba ekirungi kwe kugitoola ku lunaku lwa Eid lwennyini naye nga tunaba kusaala. Naye wali baakikolanga hikima erimu lwaki tukkiriza okubeera ng'ogitoola ng'ebulayo olunaku oba ennaku 2, titwagala owa imaamu akaseera akagigaba. Kirungi nnyo Eid okubeera nga mutuula mu muswala w'okusaala nga ne masikiini abafukara ge mugenda okuwa zaka ng'amaze ofuna ekyokulya nga naye mutebenkevu ng'amanyi nti ewaka aleeseeyo ekyokulya naye kinakuwaza nnyo mulimu Eid tebanaba kuleeta na zaka abamu bagireeta tumaze na kusaala, kati oli anaateekateeka ddi, imaamu anaagigaba ddi era n'oli agenda kugifumba ddi ajja kugirya ddi. Oleese zaka bamaze n'okusala saa ziri 6, kati oyo gwe bagenda okuwa kusala 7-8 agenda kugifumba atya, ajja kulya ddi ekyemisana. So kirungi nnyo okubeera ng'ogiyanguyiriza obeere ng'ogiwaayo. Imaamu kimuwa akadde akalungi okutemaatema agigabe bulungi n'oli bagende okutuuka mu muswala w'okusaala nga mutebenkevu naye muli muswala amaaso atambuza ku basiraamu abawaayo. Tulina okulaba ku kantu wuwe ali muswala awo naye ng'ebirowoozo birinja kulya naye leero naafuna zaka wange teriyo kantu konna, so nga naye ali awo naye nga mu mutima guli kuwankawanka. So kirungi obeere nga zaka ogiwaayo ng'obudde bukyali, imaamu abeere ng'agigaba mu budde n'ono gwe bagenda okugiwa asobole okubeera ng'agyenyumirizaamu ng'emusanyusa, abeere nga afunamu omugaso gwayo kubanga mumuwa kusiibuluka kuva mu Ramadhaani, si kumuwa ate kugirya ate lwagulo, si kugirya kiro wabula abeere ng'agirya mukadde kennyini nga naawe k'olina okubeera nga ogyagaliramu. So Nabbi yagamba nti okubeera ng'ogitoola kabula sala nga tebanaba kusaala afdalu, kikisinga okuba ekirungi. Then fa infaatahu hatha alwaqti, akaseera ako egakuyitako nga kubeera ng'ogitoola fa akhadha ikhrajaha ani salaatul Eid, n'olwawo n'ogikeereyesa ogitoola ne musooka ne musaala nga tunaba kubeera ng'ogitoola naye ng'obadde nayo zaka eyo, Nabbi yagamba nti wajaba alayhi ikhrajuha qada'an, okakatibwako oba kikakatako okubeera ng'ogitoola qada'an, kutuukiriza
kusasula kiri kubanga obadde nayo naye ggwe n'obeera nga obudde bukukutte n'otagitoola mukadde kennyini swala ne bamala okugisala era olina okubeera ng'ogireeta naye era mu lweti eyo etooleddwa nga swala emaze okuggwa. Hadithi yino wano hadithi egamba hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu. Ibn Abbas radiyallahu anhuma yabeera nga agamba mu hadithi eno nabbi nti yagamba nti man addaaha qabla salati fahiya zakat maqbulatu wa man addaaha ba'da salati fahiya sadaqatun min sadaqati. Ibn Abbas agamba mu hadithi eyo nabbi waffe Muhammad yagamba nti man addaaha qabla salati nti yena atoola zaka yena agitoola qabla salati nga tebanaba kusala salatul idi yagamba nti fahiya zakat maqbulatun yeyo zaka ekkirizibwa ye zaka ekkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nti zaka ntuufu. N'agamba nti waman addaaha ba'da salati ate yena agitoola oluvannyuma lw'okusaala n'alwawo n'agiteeta nga tumaze okusala salatul idi yagamba nti fahiya sadaqat mina sadaqati eyo ebalibwa nga saddaaka mu sadaka ezitoolebwa obanga asaadaakidde omuntu akakomando tya mwana mbadde bubi ndi mu lugendo n'osaadaaka tebalibwa nga zakatul fitiri wabula ebalibwa nga saddaaka obalibwa nga asaadaase. So mu kyo mulimu ekyokuyiga nti tulina okubeera nga tugezaako nnyo okubeera nga tuteeta zaka ng'obudde tebunaba kubeera nga buyitako nga tebanaba kubeera nga basaala salatul idi kirungi obeere ng'ogireeta mukadde kabula salah nga salah tenaba kubeera nga eyimirizibwawo. Then maliriza omusomo gwange nti zakatul fitiri eno wa yukhraju lmuslimu zakatul fitiri an nafsihi wa amman yamunahum. Zaka eno omusiraamu agitoola agyetoolera ye kennyini n'abo baalinako obuvunaanyizibwa n'abo baatwala. Katugeze ng'omuntu olina amaduuka olina abakozi mu dduuka eryo gwe osobola okutoola zaka eyiyo n'abakozi bo n'obatoolera zaka kikkirizibwa nikeesa omukozi tasobola kubeera nga agyetoolera oba mubalemererwa olina awusibooyi waka olina awusigaalo waka bw'oba otoola zaka weetoolere toolere abakazi bo nabo batoolere then otoolere n'abo abantu bootwala bona bona bawusigaalo abaddu baani bawusibooyi obeere ng'obatoolera. Katugeze oli direkita ku ssomero direkita gwe oba otoola zaka weetoolera n'abasomesa abali wansi wo abatasobola kubeera nga beetoolera obeere ng'obatoolera. Era wano waliwo hadithi ekigambo nti amman yamunahum kitegeeza ayi yunfaku alayhim abonako obusobozi oba bobeera nga gwobatwala boolabirira oba boogabirira obo mina zawujaati nga abakazi bootwala wal akaribu n'abantu ab'okulusegera ab'enganda. Tugeze muganda wo muto gw'omutwala osobola okubeera nga omutwala zaka. Mulimu abaana boozadde gwe kennyini abaana bo olina okubeera ng'obatoolera. Li'umuumu qawlu olw'ekigambo kya Nabi Muhammad ekibuna generally kigamba ani Nabi sallallahu yabeera ng'agamba nti addul fitra amman tamunahum. Addul fitra beera ng'otoola zakatul fitiri amman tamunahum eri abo bootwala oba abo bolinako obusobozi abo nga gwabatwala kirungi obeere nga obatoolera zakatul fitiri gwe weetoolere n'abo abantu naye weetandikirako gwe kennyini ogamba nti nze taata waka neetoolera nze then bakazi bange oba bali basatu n'otoolera abakazi bo n'odda ku baana n'otoolera abaana bo oba n'abakozi nabo n'obatoolera abali ku maduuka n'obatoolera bwotyo. Wabarakallahu fiikum wajazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize nkomaawo ebigambo byange
nsaba Allah akkirize mwena abawuliriza ebigambo bino eno mbeere nga mutolamu ekyokuyiga, era nsaba Allah bambi abeere nga atusobozesa ffena okutula zakaatu mu maali yaffe, olw'okubanga ekintu ekyo kiri wajibun alaina, kitukakatako ffena okubeera nga tutola zakaatul fitiri. Tuteekwa buteekwa okubeera nga tuwaayo zakaatul fitiri. Olina okubeera ng'owaayo zakaatul fitiri, kisinga okuba ekirungi gy'oli. Saba Allah atuwe obusobozi ku nsonga eyo. Saba Allah tabaaraka wa taala atusse mu baddu be abawuliza ebigambo bye, nondamu ekisinga okuba ekirungi. Abantu wenna gy'oli katugeze oba oli ku kyeyo okkirizibwa otuula zaka. Imaamu b'okubitundu kirungi nnyo zakaati oba ogitwala, kino mbadde kyogeddeeko. Otoolere ku masigidi ekutwala, kirungi nnyo, ebirungi n'obiyiza ku kyalo ewammwe, oba si ekyo otoolere mu nsi eno ng'e Uganda. So ogamba nti waffe sinaayo muntu yenna gwesobola kubeera nga nziwa gwe neesiga oba oli awo. Bano bamasheekhe babasomesa, bano basheekhe bali bangi ku online kuno eno, obusindikira akasente ako n'afuna baasiibulula, ye ajja akasomako n'amatuufu, ajja akateeka mu baimaamu bagabire abanaku, gwe eri ofuna empeerayo. Ate ne bw'ozimu n'ataziwaayo ye, n'azibeera nga oluusi muyini yazeegasizzaamu nazo, gwe stiru niyayo gy'obadde nayo ng'owaayo, Allah kwakusasulira. Oba waddeyo okulaba kukuwaana, era Allah bw'atyo bwakuwaanawaanamu awo. Oba waddeyo okufuna mpeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi ojja kuzifuna, wadde nga imaamu gw'oziwadde oli awo tasiibuludde basiraamu bwe yagadde asiibulule, naye nga gw'owaddeyo okusiibula abasiraamu naye kenyinza okuba nga ye mwetaavu, nabeera nga azikozesa oluusi waka ewuwe, era gw'obeera osiibuludde abasiraamu era omufunako empeera. So baddu ba Allah mbakubiriza okubeera nga tugezaako nnyo ennaku zikyaliyo, tusobole tuyiye ekisobola kyonna tubeere nga tulwanyisa tuweeyo zakaatul fitiri. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhukum fillah Ibrahim Muhammad Kintu.